Mukama yebazibwe abooluganda mutusonyiwe tekinologiya atujeemeddemu olwaleero naye Mukama mulungi tumukakkanyiza katwewombeeke tutandike okusinza kwaffe okw'olwaleero. Mukama Katonda omulungi tukwebaza olw'ebirungi by'otadde mu masekkati gaffe. Mukama tusaba omwoyo wo ajje akke wakati mu ffe atuluŋŋamye naye n'okusingira ddala akke ku musumba waffe Rev'd Sam agenda okutubuulira ekigambo olwaleero. Mukama omuluŋŋamye tuleeta bannaffe abatannaba kusobola kutuuka nga bajja batwegattako, tuleeta bannaffe abakosefu abatasobodde kujja, tuleeta bannaffe abali ku mutimbagano abagenda okuba nga beegatta mu kusinza kuno nga bali yonna gye bali, wamu naffe ffennyini abali wano mu yeekaalu. Mukama tujja mu maaso go, gonza emitima gyaffe giwulire ebigambo byo ebirungi. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Mukama abeere nammwe. Ayi Katonda ayinza byonna, gw'amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala era atakisibwa byama byonna, tukuza emitima gyaffe ng'ossaamu
omwoyo gwo omutukuvu, tukwagalire ddala tutendereze erinnya lyo ettukuvu nga bwe kigwanira, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe Mukama y'omu. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri nti yagalanga muliraanwa nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago bukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi. Ayi Mukama, otusaasire, tukwegayiridde owandiike amateeka ago mu mitima gyaffe. Katuyimbe oluyimba olwokubiri. Kane tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Yobu mu ssula 13 n'olunyiriri olw'13. Tujja kumala tweyongere mu ssula 14. Yobu 13:13 kiri ku muzingo gw'empapula 535 ku luuyi olw'endagaano enkadde. Wagamba bwe wati: Mukama musirike mundeke njogere ebinaayagala okujja binjigire. Kiki ekinaaba kitwaza omubiri gwange mu mannyo gange, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange? Newankubadde nga nzita era naye naamulindiriranga, era naye n'akakasanga amakubo gange mu maaso ge. Era ekyo kinaabanga obulokozi bwange, kubanga omusajja atatya Katonda taatuukenga mu maaso ge.
olunyiri 17 muwulire nnyo ebigambo byange n'ebyo bye njatula bibe mu matu gammwe. Laba nno ndiranyiza ensonga zange, manyi nga ndi mutuukirivu. Ani anaawakana nange? Kubanga kaakano nasirika nenta omukka. Kyokka tonkola bigambo bibiri. Kale nesseekweka amaaso go, nziyaako omukono gwo gumbeere wala, so n'entisayo ereme okunkanga. Kale koowoola ggwe nange naayitaba, oba leka njogere naawe onziremu. Obutali butuukirivu bwange n'ebibi byange byenkanawo obungi. Ntegeeza okusobya kwange n'okwonoona kwange. Okisiza ki amaaso go n'otompita mulabe wo? Onookyokyakyokya essuubi eritwalibwa empewo, era onooyiganya ebisasiro ebikaze? Kubanga ompandiikira ebigambo eby'ekkabyo, era onsisa obutali butuukirivu obw'omu buto bwange. N'ebigere byange obisiba mu nvuba, era olaba amakubo gange gonna. Okolobozza olukoloboze okwetooloola ebigere byange, newankubadde nga nfaanana ekintu ekivundu ekiggwaawo, ekyambalo ekiriiriddwa ennyenje. Katugende mu Ssula 14. Omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi, era ajjudde obuyinike. Amulisa ng'ekimuli n'atemebwa, era adduka ng'ekisiikirize, so tabeerera. Naawe omuzibulira amaaso go afaanana bw'atyo, n'ondeeta mu musango nze naawe? Ani ayinza okuggya ekintu ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Tewali n'omu. Kubanga ennaku ze zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe, era wamuteekerawo ensalo ze n'atayinza kusukkako. Muggyeeko amaaso go awummule, okutuusa lwalimala olunaku lwe ng'akolera empeera. Kitundu kyaffe kisooka kikumya. Zabbuli ey'ensanvu eri mu ndagaano enkadde. Zabbuli ey'ensanvu. Mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri, eri abo abalina emitima emirongoofu. Naye nze ebigere byange byali kumpi n'okugwa, okutambula kwange kwabulako katono okuseerera, kubanga ab'amalala bankwasa obujja. Bwe nalaba ababi bwe balina omukisa, kubanga bafa tebalumwangako, naye amaanyi gaabwe ganywera. Tebalaba nnaku ng'abantu abalala, so tebabonyaabonyezebwa ng'abantu abalala. Amalala kyegava gabeera ng'omukuufu ogwetooloola obulago bwabwe. Ettima libalika ng'ekyambalo. Amaaso gaabwe gabakanuse olw'obugevvu. Balina ebingi okutima emitima gyabwe gye biyinza okwagala. Baduula ne boogera eby'okujooga mu bubi, boogera ebikulu. Omumwa gwabwe bagutadde mu ggulu, n'olulimi lwabwe lutambulatambula mu nsi. Abantu be kyebava bakomawo wano, n'amazzi ag'omu kikompe ekijjudde ne bagamalirawo ddala. Era boogera nti Katonda amanya atya, era okumanya kuli mwoyo ali waggulu ennyo. Laba abo be babi, era beeyongera mu bugagga nga balina emirembe ennaku zonna. Mazima nnongoosereza bwereere omutima gwange, ne nnaaba mu ngalo
mu ngalo zange n'obutayonoona, kubanga nabonyabazibwa okuzibya obudde ne nkangavvulwa buli nkya. Singa nayogera nti kanjogere bwe ntyo, laba nandikusizza emirembe gy'abaana bo. Bwe nalowooza bwe nnyinza okutegeera ekyo, kyanteganya ne kinnema okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Katonda ne ndowooza ebibatuukako mu nkomerero. Mazima obateeka mu bifo eby'obuseerezi, obasuulira ddala ne bazikirira nga bafuuse ekifulukwa mu kaseera akatono. Entiisa zibamalirawo ddala ng'ekirooto bwe kiri aloose ng'azuukuse. Era bw'otyo naawe, Ayi Mukama, bw'olizuukuka olinyooma ekifaananyi kyabwe, kubanga omutima gwabwe gwannuma n'emmeeme yange n'enfumita. Bwe nali ng'ensolo bwe ntyo ne sitegeera, nali nsolo mu maaso go, naye ndi wamu naawe ennaku zonna. Okutta omukono gwange ogwa ddyo, ononnuŋŋamyanga n'amagezi go, era oluvannyuma olinzikiriza okuyingira mu kitiibwa. Ani gwe nnina mu ggulu wabula ggwe? So tewali mu nsi gwe njagala wabula ggwe. Omubiri gwange n'omutima gwange bimpweko, naye Katonda ge maanyi ag'omutima gwange n'omugabo gwange emirembe gyonna. Kubanga laba, abakuli ewala balizikirira, wabafaafaganya bonna abagenda okwenda ne bakuleka. Naye kirungi nze nsemberedde Katonda, Mukama Katonda, mufudde ekiddukiro kyange, ndyoke njogerenga ku bikolwa byonna. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Bebulaniya essula eyokubiri olunyiriri lwa 5 okutuuka ku 18. Bebulaniya 2 olunyiriri olwokutaano lugamba bwe luti: kubanga bamalayika si be yafuza ensi egenda okubaawo gye twogerako, naye waliwo ekifo omu we yategeereza ng'ayogera nti, omuntu kiki ggwe okumujjukira, oba omwana w'omuntu ggwe okumujjira? Wamukola okubulako akatono okubanga bamalayika. Wamussaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo, n'omufuza emirimu egy'emikono gyo. Wateeka ebintu byonna wansi w'ebigere bye, kubanga mu kuteeka ebintu byonna wansi w'ebigere teyaggyako kintu obutakiteeka wansi we. Naye kaakano tetunnalaba bintu byonna nga biteekeddwa wansi we, naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubulako akatono okubanga malayika, ye Yesu, olw'okubonaabona okw'okufa ng'assibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda, alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Kubanga kyamusaanira oyo ebintu byonna bwe biri ku bubwe, era eyabikozesa byonna ng'aleeta abaana abangi mu kitiibwa okutuukiriza obukulu bw'obulokozi bwabwe olw'ebibonoobono, kubanga oyo atukuza, era n'abo abatukuzibwa omu bonna kyava alema okukwatibwa ensonyi okubayitanga abooluganda, ng'ayogera nti,
ndibuulira baganda bange erinnya lyo, ndikuyimba wakati mu kkuŋŋaaniro, era nate nti nze namwesiganga oyo, era nate nti laba nze naaba ne Katonda be yampa. Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo, olw'okufa alyoke akkirize oyo ayina amaanyi ag'okufa ye Setaani, era alyoke abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa. Kubanga mazima malayika si baayamba, naye ayamba zzadde lya Ibulayimu. Kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda olw'okutangira ebibi by'abantu. Kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa, kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa. Ekitundu ekyokubiri kikomyawo. Katugolokoke tuwulire enjiri. Enjiri yaffe eyaleero eva mu kitabo kya Luka sura 10 ena kuba nsoma kuva ku lunyiriri lwa 38 mpaka 42. Awo bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo, omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye, naye yalina muganda we eyayitibwa Maliyamu, eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo kye. Naye Maliza yabanga n'emitawaana egy'okuweereza okungi. N'ajja waali n'amugamba nti, Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, kale mugambe anyambe. Naye Mukama waffe n'amuddamu n'amugamba nti, Maliza, weeraliikirira, olina emitawaana egy'ebigambo ebingi, naye ekyetaagibwa kiri kimu, kubanga Maliyamu olonzeewo omugambo ogwo omulungi ogutali muggyibwako. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Tukwebaza, Ayi Katonda, olw'enjiri yo. Katusabe nga bwe tuli. Bwe mba nsaba ne mu kubuulira njogera Luzungu munansonyiwa, kansubire tunaafollowinga. Katusabe. Father, as I speak in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mutuule. Abali ku line mundaba, sina gwenda bakansubire mundaba. Njagala okusooka okwebaza okuddamu okunnyaniriza. I'm always very, very welcome when I come to St Jude. Njagala kusooka okwebaza mwami ne mukyala Mukiibi abampita n'ensijja n'ensiiza nammwe ne worshipinga nammwe. It's always a joy. Buli mukisa gwe bampita sobola gutandinga down. Basuubiza omundi omulala we banaddamu okumpita nja kujja ne family era mu holding accountable accountable to that. Naye nsanyuse nnyo okubalaba, and the first time Reverend James you are in the congregation, it's a pleasure to see you. I know this invite begins with you, so I really appreciate this opportunity to serve with you. And it's good to see so many people in church. The last time I think I was here, what were online, I don't remember, or it was only a few of us, so it's such a joy to see people in church. And I wonder, anyone looking forward to Freedom Day? Show of hands.
No? One or two there? Okay, a few of us. Oba temumanyi Freedom Day kyentegeeza? Tetukimanyi? Mubadde wa. Tomorrow, the 19th of July, Boris, ali mu isolation leero. Agenda langirira, we're going to have our freedoms back. I don't know what freedoms we're going to have, but we're going to have some of our freedoms back. And I wonder what freedoms you're looking forward to most. For me, it's the freedom of singing back in church. Nze nakula nnyimba mu kanisa, era bwe nzija mu kanisa nga mbadde ndi late nga siyimbye, mpulira I've always been, owulira nga always me singa, and that's been the case. Buli we nzija mu kanisa nga cannot sing. So it's really good to find the choir singing today after a very long time. So I'm looking forward to being able to sing. So kuyimba, it ushers me into God's presence. So I pray that we are able to sing, and among other things. But I think the reality for many of us is that we are looking forward to many of our freedoms that we had pre-pandemic, seeing people traveling here and there, if it is possible, getting back to the rush and the hurry and the distractions of life. And although we are all looking forward to some of the things, I want to use this sermon to remind us of the importance of slowing down. To remind us of the importance of slowing down. This last year and a half has not only highlighted that who the essential workers are in our society, but it's because we've all slowed down, we've managed to see what is really important in our lives. Call them life priorities. I wonder what these important things have been for you. Many of us, we've relearned that spending time with family is very important. We have always taken that for granted, especially ng'abasumba. You know, weekends are the busiest for us. So you find abaana basoma from Monday to Friday, then we bali ku weekend nate nawe toliwo, and you end up going in life, through life like that. And so for me, lockdown, slowing down, has made me realize the importance of family. It's also made me, the other important thing is time with God. It's very easy, especially as a preacher, to always prepare to serve, and not actually stepping back and being in God's presence. And I'm going to encourage us a little bit on that. Our physical health, call it that. Nali sikola nnyo exercise naye okubeera ewaka noddukako wabweru nodduka kerere okitegeera naye it's become something. So physical exercise and our mental health, we've realized how important it has been. And because of that, the top most things of the things that we have missed in lockdown has been relationships, which we've been deprived of, and now you hear a lot of social, emotional, and even spiritual drought in many people's lives. And so the encouragement as we look forward to returning to some sort of normality and looking forward to life being busy again, it's my prayer, it's my encouragement that we find times to slow down, to have that attitude of slowing down and realizing and enjoying and affirming those things that are important to us. The Bible doesn't, I find for me, maybe you tell me otherwise, it does not specifically say much about hurry, about being busy, about distraction. But Jesus, in our gospel reading from Luke, speaks or deals directly with this problem. And we're told it's the story of the two sisters, Martha and Mary.
The gospel tells us that whenever Jesus was in a town called Bethany, which was not far off from Jerusalem, he stayed with his two sisters. They actually had a brother called Lazarus. But this time, Martha goes into some sort of panic where she goes into that preparing mode, and instead of spending time with Jesus, which Mary chose to do, she chose to sit at the feet of Jesus and listened to his teaching. Martha was distracted by the many tasks that she forgot the most important thing. Not that she was doing something wrong. She wasn't doing anything wrong. It's just that she got her priorities wrong. There's always a question asked about after that gospel is read. The question is, are you a Martha or are you a Mary? Kadingena babuza. Abamanyi, if you think only Martha, hands up. Okay, tulina yo omwali honest. Ate ba Mary. Any Marys? The rest of us? We're not sure. Well, you're both. Yeah, that's a good answer. Let me contradict you. I think, okay, especially Ugandans in the diaspora, fena tuli ba Marthas. Muwakana? Walwa wakana? Kambawe example. So I have friends, basinga bali in London, zendieri muchalo, rural Surrey. So to meeting once in a while. I don't get to see them at all. Actually, we meet every Christmas. So after the service, they either drive to me or I drive to them. It leads. And we meet. So we meet once in a while. Now I can promise you, 80% of our time together is spent where? In the kitchen. 80% of our time together is spent in the kitchen. The other percentage is when we sit down a little bit and have a meal together, and after that we're off. Then a month later you hear that this thing happened to this person and that thing happened to this person, and then you ask, twali na ye a month ago, what happened? Nga sina kyenakolaki kinawulira. Do you know why? We missed the most important thing of sitting down and saying, what are your challenges? What are your joys? How can we celebrate them? I don't know about you, Mamuizo okuwa muli community, muina so many Ugandans, so sichipia. Now for us, when we do, we are Marthas. A lot of time, twatwaga kulya ku mmere ennungi naffe, ku matooke, ku kyennyanja, ku muwogo, tulwawo birya. So kati we meeting, everybody brings, and then suddenly that 80% is spent in the kitchen. And just like Martha, we are distracted by the many tasks that we have to do, that we miss the most important thing, and that is people. That is people. And so Jesus says to Martha, ultimately to all of us, he says, you are worried and distracted by many things. There is need for only one thing, and that is Mary has taken the better part, which will be never taken away from her. Now, Jesus doesn't specifically say what this one thing is, but Mary's example tells us or shows us this attitude of slowing down and being dependent on Jesus. Unless we slow down, we're not going to realize how much we're very dependent on Jesus. Mary knew what she was doing. She took full advantage of her opportunity, while Martha was distracted by serving. I'll emphasize this again. Martha was not doing anything wrong, but she chose between multiple choice good things, but Mary chose the better. Now I wonder how, buli wemba nsoma Bible, I always think, how do I apply this story to my own life, to our own lives? And I want to use a very simple
illustrations. I wonder, when was the last time you came to church with at least 10 minutes before the service began? 10 minutes before the service began. Okay? And remember, njogera n'abaana Uganda, si ekyo? Okiraba? When was the last time you came to church 10 minutes before the service? N'otuula, n'otunuulira nga mbadde ndudde omulaba. In your head, nuga kamusabire. N'otunula around. Ask God, where is the Spirit? Why am I here today? What are you saying to me today? If you haven't had those 10 minutes to come in before the service begins, maybe you ought to do that. One thing you can never hurry or never rush is to be in God's presence. Ngenda kyogera kuba mukyala wange taliiwo. Ebiseera ebisinga nga tugenda ku kkanisa lwajjukira okugolola engoye, lwajjukira okusiimula ku kinaabiro, lwajjukira okuhovaringa. Aye nange ebiseera ebisinga ntera okukikola. Ffenna tukola ki? Tukikola. Essaawa bw'etuuka kankoleyo kano. Remember Martha, what you're doing is not wrong. What you're doing is not bad. But is it the priority at that time? At the end of the day, you're going to get to church fully rushed. Most times tumala service, I'm dry, I'm not spiritually nourished. But have you asked yourself, when I came in, did I have time to just calm down and be in God's presence? It's about remembering to choose between multiple good activities. And let me tell you why it is important. In the psalm that we read, the psalmist, we're told, is very jealous, is very envious of those who seem to be prospering, even when they are doing wicked things. And he's asking himself, God, how can this be happening? They seem to be doing all these sort of wicked things, but they are prospering. You know, and we do that, don't we? Look at you. Zengan fasting, tekinaba kyosabira oba kyoyagala nga tekijja naye ng'olaba munno omulala akola ki? Oga lwaki? But Psalm 73 verse 17 says, until he was in the sanctuary, until he entered the sanctuary, then it all made sense. It can never make sense until you are in God's presence. That's when it makes sense. Sanctuary is place, this place, but also it's God's presence. The place where I encounter God most every day is my kitchen. That's the place I encounter God most every day. I wake up at 6, my kids haven't woken up, I make myself a cup of tea, I slow down, I get my Bible, I do my devotionals. We're going to zook it up at 7:30 and it's all manic. I've already had my being in God's presence. Slow down, no hurry, no rush. And I'm able to focus on the day. If we come into the presence of God in hurry, in panic, or we're distracted, guess what? We're going to miss His voice. In our spiritual lives, we cannot do anything in a hurry. Not just in our spiritual lives, many aspects of our lives cannot be rushed. We cannot love, we cannot think, we cannot eat, we cannot love, we cannot pray in a hurry. The thing that amazes me is that we have everything in our lives to hopefully to make us have more time. You know, I have a microwave. Within 2.5 minutes, I've made my cup of tea. Siekyo? Naye bajjajja baffe ng'olina okukuma amanda, n'ossaako esepiki, n'okola ki, but they still had time. Kwanza nzijukira muzeeyi wange had time for all of us. Okiraba? Traveling okuva e Surrey mpaka wano.
It took me less than 50 minutes. We have things in our lives that are meant to help us to have time, but suddenly, unfortunately, we don't seem to have time, especially for the very important things. Remember, we cannot rush. As we go back into, hopefully the new normal, we will never go back to what we had before. My encouragement is where and how can we slow down? Finally, Jesus' life in the Gospels, but some of the Gospels, he's the best example of a well-placed life, a perfect rhythm to life. We see Jesus retreating very early to be alone. In the Gospel reading that we read in Luke, 9 times we're told Jesus just, took himself away from the crowd, took himself away from the disciples just to be by himself and pray. A number of times, we're told he was never rushed and he would not do anything in haste. And so, as we look forward to some sort of normality, as we seek to enter into this new normal, can I encourage you? Daily, weekly, monthly, even yearly, to make time to slow down. Because when you do, you find strength to act in wisdom. Okay? When you slow down, you hear the Holy Spirit speaking to us, whispering to us. One of the best whispers I hear from the Holy Spirit when I slow down is that you're loved. You're loved. It's as simple as that. It's not like you're going to have a big house in Gayaza. No. I would love that. But the most important thing is that I am loved. The Holy Spirit slows me down and says, you are loved. And that for me helps me to just begin to reflect his glory, to be his witness wherever I go, and saying, he loves me, he loves you, he lives in me, he would love to live in you as well. Kankumao. Let's pray. Father, we thank you for the gift of time. You remind us that time is something we can never save. We have to spend. And so as we move into this new normal, we pray that you will help us to slow down and enjoy the most important things in our lives, but ultimately enjoy being in your presence. We pray this in Jesus' name. Amen. Katugolokoke twatule nzikiriza. Nzikiriza Katonda omu ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Kristo, Mukama Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa omu yekka, Katonda ddala, omusana okuva mu musana, Katonda ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, yava mu ggulu n'obulokozi bwaffe n'atwa. N'aziikibwa ku lunaku olwokusatu, n'azuukira mu bafu, awandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu Mukama Kitaffe ne Omwana eyazza ttende, awamu ne Kitaffe Omwana eyayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'Ekkanisa ey'abantu bonna era ebona wonna ey'abatume. Njatula okujja kw'ebi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katukakkane
tweyongere okwegayirira. Katwebaze Mukama okutuwa obulamu n'atuleeta olwaleero wano okusaba okutendeeza nga tuli ffenna. Tulina okwebaza Katonda nti tuli balamu, tussa, tulya, tutambula, twogera. Abantu bangi tebasobola kukola ebyo. Mukama tumwegayirira atuyise mu lockdown eno eriwo era egenda okukendeerako, kubanga tetumanyi begenda kuggwa. Buli kiseera tufuna information endala. Kale tulina okusaba ennyo, tusabira abakyala n'abaami, abaana, abakozi bonna n'ensi yonna. Lockdown ekyusiza obulamu obwa buli muntu. Tufiiriddwa nnyo. Tufunye okubeera titubeera ffeka, nga tusobola kujja mu makanisa, nga tutya buli muntu, tutya abaana baffe, tutya abakyala baffe, abaami baffe, mikwano gyaffe, okubasemberera n'osaasira abo abalwadde oba abali mu residential homes oba nursing homes, babadde bubi nnyo nga tebasobola kulaba famire zaabwe. Abamu bafudde n'omutima omweraliikirivu. Tusaba Mukama otuyambe, ojje ensi yonna mu lockdown, ofune eddagala erinaayamba buli muntu. Tusabira nnyo Uganda yaffe. Uganda eri mu bizibu ebiyitirivu. Abantu baavu nnyo, tebakkirizibwa kutambula, tebakkirizibwa kuziika. Bwe baziika babeeranga 20, tebabakkiriza kulya mmere, kufumba mmere, tebabakkiriza buli kintu. Amaduuka maggale, bizinesi z'abantu zifudde, abantu bafiiriddwa ssente zaabwe nnyingi. Balinga Yobu bwe yafiirwa ebintu byonna, Sitaani ng'azzeewo, kubanga yayagala nnyo Mukama. Ebintu byonna bye yali akoze ne bimugwako. Kaakati n'eno lockdown bwekoze ensi yonna. Naye Mukama tumweyongere okumusaba, tumweyongere okumwegayirira, azzeewo ebya buli muntu byafiiriddwa, era ayambe abeeraliikirivu balekerawo okweraliikirira. Bangi abafiiriddwa bakyali wano, bakyanoonya ssente okuzzaayo abantu baabwe mu nsi ez'enjawulo, kubanga ennyonyi tezibaddeewo, ennyonyi zibadde zitambula, era n'okutambula kukyali kuzibu. Tusaba Mukama abafuzi b'ensi abawe amagezi amatuufu, abasawo nabo boogere ebituufu, ne basayantisi nabo boogere ebituufu, ensi etambule mirembe. Ayi Mukama, tusabira abaana baffe babuze abasinga olwa lockdown eno. Abantu bangi bafunye mental health problem. Tubasabira bonna, abakulu n'abato, ebizibu bino byonna babiyitemu. Era ayi Mukama, tukusaba otuwe amaanyi tuleme kuseerera. Ebigere byaffe bibadde biseerera, emitima gyaffe gibadde giseerera, naye kati olinga atulaga ku ssanyu, otugamba ntugenda kufuna freedom. Kati kwesige nti freedom eyo tunaagifuna, tetugifuneko kaseera katono ate essanyu ne balizaayo emabega. Olwaleero ndabye abantu bangi nnyo ku nguudo, omusana gubadde mungi,
Weebale Mukama ogutuwa. Tukwebaza oyongere otuwa ebirungi mu nsi, otuwa okwagala, tweyongere okutendereza, tweyongere okusinza. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Owenga Katonda ssaddaaka ey'okwebaza, osasulenga obweyamo bwo eri oyo ali waggulu ennyo. Katugolokoke nga tuwulira oluyimba 326 abantu ba Yesu abalokole. Mbajjukiza nti mmwe temuyimba, kwaya yeeyimba. Oluyimba olwo nga bwe tuwaayo ebirabo. amusabe muyimirire nga tutuuse mu kiseera ekyokweteekateeka. Njagala kusooka kwetonda oluganda olwange muliwulidde, so ebigambo ebimu bembirya nga kaseti munansonyiwa, naye kansuubire
munasobola okufollowinga as we go along. Mwe abeenenyereza ddala amazima ebibi byammwe era abaagalana ne banammwe era abamaliridde okukwata empisa empya nga muwulira amateeka ga Katonda n'okutambulira mu makubo ge amatuukuvu kaakano n'ennaku zonna. Musembere nga mukkiriza, mutoole esakalamento eno entuukuvu ebasanyuse, mwatulire ebibi byammwe. Katonda ayinza byonna n'omwoyo emikakamu n'emyoyo emikakamu nga mufukamidde ku maviivi gammwe n'obwombwefu. Tusabe ffenna. Katonda ayinza byonna, Kitaawe Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi w'ebintu byonna, otusonyiwe byonna bye, otuwe omukisa. Katonda ayinza byonna, Kitaffe ow'eggulu, eyasuubiza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa byonna abadde gy'ali nga beenenyereza ddala era nga bakkiriza amazima, abasaasire mmwe, abasonyiwe, abalokole mu bibi byammwe byonna, abanyweze, abawe amaanyi mu birungi byonna, abatuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ku lwa Yesu Kristo waffe Mukama waffe. Muwulire ebigambo eby'essanyu omulokozi waffe Kristo by'agamba bonna abamukyukira amazima. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoleddwa, nange n'abawummuza. Katonda yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima gyammwe. Tweyanze Mukama Katonda. Kirungi, kisaana nnyo, kitugwaniridde ddala okweyanza ebiro byonna ne mu bifo byonna. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna, ataggwaawo. Naffe awamu ne bamalayika abakulu, awamu ne bajjajja ne banabbi, abatume, ekyomuggulu ekituukuvu kyonna kye tuva tusuuta nga tutendereza obutamala nga tugamba omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu Mukama Katonda w'ensi. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli, Ayi Katonda ayinza byonna, Kitaffe ow'omu ggulu, kubanga ggwe mu kisa kyo ekitayogereka wawaayo omwana omu yekka Yesu Kristo okutwala
obuzaaliranwa bwaffe n'okufiira mu musaalaba olw'okutununula kwe yawera omuluni ogumu saddaaka emu ennamba entuufu etabulako eyamalira ddala okutangira ebibi by'ensi zonna n'okubijjawo n'ateekawo ekijjukizo eky'okufa kwe okw'omunda omungi okutaliggwaawo okutuusa lw'alikomawo n'alagira mu njiri ye entuukuvu tukwatanga ayi kitaffe ow'ekisa tukwegayiridde n'obuwombeefu otuwulire otuwe ffe tunaatoola ebitonde ebyo byonna omugaati n'eviinyo omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira nga tujjukira okufa kwe bwe baamutta yagabirwa omubiri gwe omukisa omungi gwe ekiro kiri kye baamuviiramu olukwe yaddira omugaati bwe yamala okwebaza n'amenyaamenya n'agabira abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange guweereddwayo ku bwammwe kolenga bwe mutyo okujjukira nze era bwe baamala okulya n'addira bw'atyo ekikompe yamala okwebaza n'abagabira n'abagamba nti nywe mwenna kuno kubanga eno gwe musaayi gwange gw'endagaano empya kisse ku lwammwe okulw'abantu abangi okuggyawo ebibi kolenga bwe mutyo munaakikolanga kuzijukiranga nze amiina abangi emirembe gya mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo naawe gibeere naawe tusabe ffenna ayi mukama ow'ekisa kingi kusemba twesiga obutukuvu bwaffe okusaasira obunene bungi tusanga ziwemeeza naye gwe mukama alina ekisa nakyo n'ebiro byonna ayi mukama olw'omukisa So tugenda kusembera shortly naye nga bwe mumanyi tukya receiving a communion in one kind nja kuba taking the wine on all our behalf and so tujja kuba to receiving the wine in spirit simanyi we musembera so I'll take guidance from you naye bugumu Okay. Reverend James, sorry, can I ask that you come and guide us when we are receiving the bread, please?
kansabe muyimire if you're able to. Tusabe wamu essaala ey'okwebaza kansubire najja on screen. Tusabe wamu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo lisinzibwe, obwakabaka bwo bujje, okusonyiwa okwonna kwaffe nga naffe tusonyiwa abakwonoona, okutwala mu kukemebwa naye otulokole kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Era wamu tusabe. Weebaze Mukama emmeeme yange ne byonna ebiri weebaze Mukama emmeeme yange era ziweerabira birungi byonna, asonyiwa ebikolwa byo, awonya endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo bwonna, obuvubuka bwo ne jange empungu. Mwebaze Mukama mwenna emirimu gye. Mwebaze Mukama emmeeme yange. Ekitiibwa ekitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo nga bwe kyali olubereberye, ekiri ne kaakano, ekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda ayinza byonna atafa, tukwebaliza ddala mu mazima, kubanga okukkiriza okutuliisa ffe abaweereddwa obulungi obubonero buno obutukuvu n'emmere ey'omwoyo, gwe mubiri ogw'omuwendo omungi n'omusaayi gw'omwana wo omulokozi waffe Yesu Kristo, era otutegeeza bw'otyo bw'otwagala, bw'otulabirira n'ekisa, era nga tuli bitundu ddala ebigattibwa ku mubiri gw'omwoyo gwo olw'omwana wo, kibiina ekirina omukisa eky'abantu bonna abakkiriza, era nga tuli basika tusuubira obwakabaka obutaliggwaawo olw'obulungi bw'okufa kw'omwana wo omwagalwa kw'omuwendo omungi, era tukwegayirira n'obuwombeefu, ayi Kitaffe ow'omu ggulu, tubeera bw'otyo n'ekisa kyo, tunyiikire okubeera mu kukaanya okwo okutukuvu, era tukole ebikolwa ebirungi byonna eby'okweteekerateekera okubitambuliramu kwa Yesu Kristo Mukama waffe, abeewe wamu naawe omwoyo omutukuvu, ekitiibwa kyonna, ettendo lyonna, emirembe n'emirembe. Amiina. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kyonna gikuume emitima gyammwe mu kumanya n'okwagala Katonda omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gube ku mmwe, guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Reverend Sam, tweyanziza nnyo olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde olwaleero. Mpozi kampite omukubiriza atubuulire biki ebifudde mu busumba buno, ayongere n'okwebaza omusumba. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama yeebazibwa nnyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Twebaza Mukama atulese wano akawungeezi ka leero. Mwebale nnyo abasobodde okujja mu nnyumba ya Mukama ate ne mujja mu bungi. Twebaza Mukama atusobozesezza okuba nti tufunye ku kasana wiiki eno, kubanga nze nali ndowooza sama tegenda kubaayo, naye erabika kati gyeri ddala, n'amapeesa tetukyasiba tusaasire. Naye Mukama abawe nnyo omukisa abenjoyinze ku kasana, mukenjoyinge nga kakyaliwo, kubanga akawano mukamanya ambuleera zinaatera okuvaayo. Nja kutwala omukisa guno okwaniriza abakristaayo mwenna
ngeri y'enjawulo okwaniriza n'okwebaza Reverend Sam. Tweyanziza nnyo, tweyanziige era tusanyuse nnyo okulaba era tukusaba ojje nga buli Sande. Njagala okwebaza Reverend James for always looking after us and making our service happen. Thank you so much, Reverend James. Okwebaza Team Luka abateeseteese Sunday eno bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti ffenna tuli wano ate nga tuli basanyufu era batutegekedde akatuuso bwe tuva wano tugenda mu hoolo wali balina ebirungi bye batutegekedde bingi. Team Luka, thank you so much. Mubankubireko mu ngalo Team Luka. Njagala okwebaza n'okwaniriza, ndowooza tulinawo ku bagenyi leero bannange. Tulina enkola nga St Jude okwaniriza abagenyi. If you're here and this is your first time, can you please stand up and we welcome you. I've seen Rachel, I've seen, yes, you're welcome. They are here for the first time. Tubeebaziza nnyo okujja okusaba naffe. Tusaba wano every last 2 Sundays of the month, and those 2 places that have been marked with your names, they are for you permanently. So whenever you come, just sit there and feel at home. You are most welcome. Next Sunday tujja kusaba era nga bwe tugenda tusaba every last 2 Sundays of the month. So olwaleero tusabye Team Luka etukulembedde. Next Sunday tujja kuba wano nga tugenda kulemberwa Team Yokana. Team Yokana mbajjukiza mweteekereteekere service eyo olw'okubanga service eyo yegenda okubanga esoose nga amateeka gakyuseemu katono. Tusuubira nti Team Yokana egenda gikola nga naye ekyuseemu katono. Sebo mwami Semwogerere webale nnyo okubeera nga leero wooli aba Team Yokana bonna bagamba nti tubeesunga ku Sande ejja. Njagala okwebaza nga sineerabira abayimbi baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala kwaya, amaloboozi gonna leero gabaddemu, ndowooza oba mugawulidde. Ka olto kadde kajjudde, tena wali ebadde ya mutawaana Reverend Sam n'ateekamu bass. So kibadde kirungi. Twagala okwebaza mwami Kyeyune Ssebo atukubira ennanga n'asobozesa service okubeeramu obulamu. Tweyanza nnyo, tweyanziza mwami Noah Kyeyune. Thank you. Next Saturday ffenna tumanyi nti enkya bagenda kutugamba oba banaatugamba simanyi kubanga Prime Minister ali mu kasenge yeesibiddeyo. Tukiyita tutya mu Luganda ekyo isolation, yeesibidde mu kasenge. Naye nkyalina okutugamba biki ebigenda okukyukamu, bijja kukyukamu, naye tulina okusigala nga tukyegendereza. So tujja kulindako Reverend James will be guiding us as to what will be the rules in church. So whatever they say we shall try to adopt in church, and I will communicate any new requirements or any changes to the rules. I think Reverend James was telling us this morning that we would want to keep everybody safe. So those who can keep on your masks indoors, please do so as much as possible. Outdoors we can relax, but indoors I don't think COVID is gone forever, so we might need to keep the masks as much as we can. Of course zijja kuba nga tezikyali za buwaze, so abatasobola bayinza otaziteekako, naye tuziteekeko nga bwe kisoboka. Ebirala ng'okuyimba n'ebirala tujja kubimanya by next Sunday. Social distancing tuyinza okuba nga tukyasigala nga tugikolamu nga bwe tusobola. Tuza mulaba ebisiba twabijjemu mu kyaki
naye tekitegeeza nti social distance yavuddewo, so tugezeeko okwekuuma. It's up to us to keep ourselves safe and healthy. Batugambye tugenda kukozesa common sense, simanyi oba yani tujja kumulaba mpola mpola. Next Saturday waliwo confirmation service. Twagala kwebaza Reverend James bane mukubireko mu ngalo. He's been here every Saturday, every Sunday teaching our young people who are going to be confirmed. Thank you so much, Reverend James. I think everybody was really hungry for that sacrament. People have been waiting, and everybody is so happy that it's finally going to happen. So on Saturday at 4 p.m. is the confirmation service. We'll have the bishop come here. It's for the whole deanery. It's not only for St Jude, so we are honored to host the whole deanery in our church. But what does that mean? Nti tulina obuvunaanyizibwa okuba nga deanery ejja nesanga ekifo kyaffe nga kitunulwako. Wano nja kutwala omusa okwebaza Sister Joy. Sister Joy twabadde wano naye yesterday all day nga tukuuta church eno, ngiraba tutereeza entebe ne tulongoosa. Ye yakiikiridde church yonna. N'olwekyo ngenda basaba next Saturday morning, because the confirmation service is in the afternoon, everybody who can, please come. Ne bw'olongoosayo akatebe kamu n'ogenda. Naye tujje tulageko nti naffe tufaayo. Ab'oluzungu tubalekera ebintu bino bajja tugeya. So mbasaba tweteekemu omutima tujje. We are always here from 8 o'clock till about, wokoyera wogendera sikyabuwaze. So come between 8 and about 10 o'clock, because from 10 Reverend is having the confirmation service classes in here. Tuba twagala tumala mangu ne tugenda. Grounds ziri bubi, ndowooza next Sunday tuba kutereeza munda, tujja kutereezaako wabweru ne bishop ajja asange ng'ekifo kirabika bulungi. Also kubategeezaako nti service y'oluzungu yegatta wamu ne New Testament Church ne bakola omulimu omulungi ennyo okulabirira abantu abeetaaga ebyokulya, naye ate ebyokulya bino birungi nnyo si by'abantu batalina bokka. N'olwekyo waliwo food bag ebeera wano ku church once every month. Tujja kuba nga tubabuulira olunaku ddi, naye nze ebaddewo ebbiri ezakasembayo nzize ne neefunira ku bintu bya White Rose tebigulikako. So kati White Rose etuwa emmere ennungi ennyo, fruits, vegetables, everything. So tell anybody you think that might need this food to come. Also, if you can spare some time and you want to help out to hand out the food, to pack it, just let me know. Tujja kuba tutegeeza abatestes. Njogedde nnyo nsaba tusobole okugenda okulya ku mmere ya Luka. Mbaagaliza akawungeza akalungi. Waliwo alina birthday ng'eri kumpi nnyo, oba tunazijaguza next Sunday. Omugenyi waffe. Ooh, what's her name? Monica. Happy birthday, Monica. Tugenda kuyimbira Monica happy birthday. You're going to come here. The Reverend is going to pray for you and bless you. Anybody's birthday, anniversary, something to celebrate? Anybody else? Okay, Monica is the lucky one. She's the only July baby. So happy birthday, Monica, as you come, and Reverend Sam will pray for you. All right. Double celebration. So Monica and, sorry, what's your name? Rachel, and your baby's name? She's Elaine. Elaine. Okay. So we're going to pray for you. You may want to face the congregation. Ndowooza abadde ategeeza kano. Abadde. Bannaffe abali ku internet basobole okulaba Monica ne Rachel. Let us pray for them. Father, what a blessing. We thank you for the gift of a new year for Monica, and we pray that you
will keep blessing her, keep providing for every need that she has, Lord Father. Above all, may your light shine in her life, Lord Father, and may she just glow with that glory that is of you in her. And Father, we so thank you for baby Elaine, for the blessing that you have given now. Forget your name now. Rachel, yeah, for the blessing that you have given Rachel, Lord. As she grows, may she grow in you, Lord, protecting her, watching over her, and providing for every need that she has, Lord Father. We just continue to pray that you will watch over these people, Lord, that you've always watched over them, but even more, we pray, more of your Holy Spirit, more of your blessing, more of your provision, and we just want to come back again next time celebrating more of your goodness. And so I pray for a blessing of God, Father, Son, and the Holy Spirit to be among you and remain with you always. Amen. Happy birthday. Happy birthday. I guess Reverend James has taken note of who's got to bring the birthday cakes. You've got a register for the birthday. Abooluganda okusaba kuwedde, katuyimbe oluyimba 205 n'oluvannyuma tugende ku katuuso k'abannaffe ke batutegekedde.